habula gundi akuyisa bubi nno talina sense nedda kasita olina kati eddagala akasana lyonna kakule lyomira okyakwata
Wa osobola okukoma ku kunoonya ssente. Sina kye sitasobola kola okujjako okulya ebisiyaga. Kubanga ategeera omukiri. Tonzija kuwaya. Saagala bintu ebyo byakunjiyiza. Naye mba ntumiza emmere mu restaurant. Tonjiyize. Ogamba mumpe ettooke tebagamba nti wali ekyefaananyiriza ettooke. Bwe mba nkutumye emmere negamba tooke muceere tonterako obugwinizi bwo saabukutumye. Mubamu omuse tontera bye nkutumye bye booleeta nti era nkugamba nze enva zange nzaga zirimu supu mungi. Tonjiyiza. Naye nga ebisigadde byonna. Sirya bisiyaga. Ebisigadde byonna nja kubikola. Kuba ssente zo ozeetaaga. Ate toyagala ssabiriza. Kyekyoka kye tufaanaganya. Mpoziko n'ekimwa. Olina ekimwa. Akuba ekikyo Promax. Simanyiira atamumanyidde. Kasita ggojja n'omumanyiira. Kati kyekyo. Ssente zo nja kuzinoonya. Bino bye bagamba abawala beetunda mu kufuna ssente gwe ebyo you don't mind for as long as it's their body. But let me tell you, whoever says nti abawala beetunda. Omanyi lwaki abakazi batera nnyo okuyomba nze teyambadde ssente. What are you doing? Nako kuba kwetunda. Ate omulabye ku olwo. Ate omuziikidde abeewammwe. Abaana batta abantu beewaabwe. Nga mulabye leero. Nanyamuka mu bubiri n'agenda mu ttooyi n'akomawo ng'afiiriddwa jjajjaawe yazaala obusenga. N'amutta. So kati gwe olabanga buli omu. Let people be. Abantu babaleke. Omuntu kiri kintu kye. Ate bwe bafa nvunyuza ezigendo kirya. Mumuleke. So you don't advise girls kugamba nti mukole teweegaba. Kati ate abo nze kati sina muntu gwe mpa advice. Nze banzaala nzekka. Okiwulira? Banzaala nzekka sina nsonga lwaki nkulumirirwa. Mama yerira ssente. Okitegeera sina nsonga lwaki nkulumirirwa. Owulira bulungi. Kaakati gwe obanga gwe tosobola kutegeera nti nno banoonya ku ssente n'ogenda n'okola. Nze bwe nazaala omwana naddamu okola nga nnakawere wa wiki sensa. Tewali byakuwummula. Tewali. Kubanga omwana wange njaga ate omwana omweru tabonaabona. Omwana omweru tabonaabona. Era omwana omweru tosobola kumutuma nti genda oleeta amazzi nga waliwo omuddugavu. Era bagamba Zubeida jjayo genda oleeta amazzi ku luzzi. Weegerezeeko kuba gutakala kaano. Olina okumanya w'okoma. Nze mpulira abawala nga boogera nga aze kukiikirira nti ye side chick. Naye nga in actual sense ali mu kwagala kubeera second wife. If you are side chick, why are you competing with ne mukyala w'omwana? That is your mommy. You have to respect your mommy. Yes, mommy is taking care of our daddy. Yes. Olina okumuwa ekitiibwa. Oyo bw'akuba essimu nga muli mwenna. Olina n'okwanguwa okuleeta essimu omugambe daddy, mommy is calling you. Tokkiriza why not? Tokkiriza nsisobola kukkiriza kuleka simu ya mukyala wawaka. Ate oba kati nno ng'oyagala twawukana enkute n'okkuta. Nkizuule buzuuzi nti obuggolera omukyala we waka nti kati omutegeera togenda kundya amabanja. Kulya amabanja kiki? Nange oba ogenda kunziza ku ero. Nagyokola omukyala. Kati nammwe abasadi kiki temwagala bazzaako? Nti omukyala Zubeida omwami we w'omukubira nakwata ng'alina omukazi omulala abasajja abalina akamanya atera okwata n'agamba naye ggwe kiki nagambye dda muli ebyo ebiriwo. Kati kale kakutereko omutwalo alagoona amaanyi. Kati abawala abasiru n'asanyuka ye oli bamuvumye oli nze olaba nabadde naye nga tayagala kwogera na mukazi we. Who told you any different? My friend, no one has a pussy that is in box shape. Byonna bye bimu. Era kati nno gwe bali mu kuimpressinga that very one night bakulye bulungi nnyo okuba essimu b'owulira bamulidde leero alinda omukubira addamu okubeera ng'akuba essimu nga bamusevingako ow'amanda. So kati oli proud okuba side chick? Ye. Neera sagala musajja talina mukazi. Lwaki? Sisobola kwagala musajja talina mukazi. So sagala kunneesibako. I'm too good. Sagala kunneesibako. Ate ova eri. Oyagala akwagala malade. So you don't think of Kale becoming a second wife? Second wife?
Oyagala sigala mu side chick. Men will not afford to have a second wife who is me. Or kati already ninewa ogenda kumpa sontwalewa. Kubanga abantu bamanyira Zubeida. Omuntu amalako naawe eddakiika 2 ng'atuddeko naawe agenda okufuluma wali ng'abagamba ebintu by'otamanyi ng'ategedde ewammwe katola ng'obadde ngamba ebintu bye sitamanyiko omutwe ng'akumanyi okusinga bwe asobola n'okumanya wekwekabooto naye bakwogerako era ate osinga baali bakumanyi ate nno tebannaba batandike n'okutandika okufuna energy drink kubanga bakyaligenda kwogera nze nkonfizingira ddala owulira omuntu n'akwasamira n'akusibako omuyimbi n'akusibako oli Biswanka mukwano gwe anti ndozolaba byotandise Biswanka is my friend Biswanka is my friend and he's a young boy who needs help nakulabe ka video ke mwakoze tetwakoze ku video kabadde ka video yabadde live bagitemyemu yabadde live bagitemyemu bye baagala batemye akantu ke batemyemu nga yinenge ejja kukwatiridde batemyemu bye baagala abadde muli ku kyekyo nali ku live yange actually on Sunday ku Yidi Donny yajja waka Don Chris wajja ewaka twali ku live abantu nga bagamba jjukira akavidiyo akatambula nga bagamba nsimanga nze Jasmine okumutaasa neera nali nkyaziza Biswanka kati ng'olwedde bamaze omunsibako okitegeera kati Don Chris abaana abali mu comment section batandika okugamba oyo mukwano gwa Biswanka kyokka bamusibye biki Don Chris n'agamba gwe munno njagala kumugjayo tugenda okubira eyamusiba ng'agamba bamutadde tugenda okubira Biswanka agamba bamutadde naye alina sente zalina okulaki okusasula Don Chris n'agamba kino kikola ku lulwo sente zirimeka Biswanka nga giri n'agamba takkiriza like tayagala muntu kumwagaliza komera it doesn't look good ate muvubuka muto alina n'ebyokola ate tannaba kutereera bulungi Biswanka tugamba agaye 7,000 Don namwongeramu 2,000 n'agamba shuga nkwalidde akadde ku live Biswanka ne mugamba olina banvudde ku TV kwamaliriza ku ssaawa 2 jangu ne mugamba jangu kuki jangu ewaka kati ne mugamba jangu ewaka okime ssente baali bamusibidde ki yali bamugamba nti it's kind of cyberbullying kale yavumira ku internet yavuma omuwala bamuyita Zingi ati omwala n'amulopa so Biswanka najja nakima ssente ze bwakima ssente ze n'aŋŋamba tukoleyo challenge naye ng'olwedde luli twakolako ku challenge nga ndiko dinze challenge ennungi mu ssimu yange ate waliwo gwe yajja naye simanyi simu ki gye yakozesa ate gwe naawe okimanyi essimu webanga erina camera pixels nga si nnungi there is high ne bazzari buli lunaku wano bayomba eyo essimu gye bantunuzaamu okitegeera so kati ne mugamba situnula mu ssimu etali ki but already my phone was on live kati ne tuba nga tulikodinga awo buchallenge era gye buli ku page ye in the process as I'm on my live because akayimba ke ka mukwano ng'abantu bali mukwata byakola ki bye baagala mwali mukola live gundi challenge ng'oli naye ng'essimu yange olwedde eri ku live anti naye nga ye akuliko bwakwatirira ekyo ng'okiddiŋŋana anti akagundi ke basinza otambuza nga kalaga nti yabadde akola bad touches ne tugamba Black Sugar waffe mwana waabwe walayinza okuba yabadde amugira atubuulire tulabe bwe tumuyamba naye ekibanga kyabadde okke kati olaba Zubeida ne wembeera nga nsaze okubeera Vixen mu video ya Muyindi that artist is going to touch me bwe manga ngenda kubeera Vixen mubalaba bulijjo kitegeera so lwakuba nti just abantu bakwatamu bu part kenyini kayagala nga kakutemu kati banvuma obubi at the same time bafaananya Jasmine kyemugamba Jasmine mubi kati ndozaba batandise ovuma omuyimbi wange I know black is beautiful black eyo is kala nno nga yabbeeyi ate nosanga omuntu n'akuvuma ng'ayambala akabina omwana omweru nakulabanga ekintu ekyo kyogera bayidawo nenjagala tujje nkutuuze wano nga tuli babiri nkutegeeza ekintu kino nti mukwano omulyamamba abeera omunaavumaganya ekika kyonna tewali kikuvumya bakabina nga nze nanyini kutunda Kampala wano awo kutunda tugenda kulanga naye kaakati njagala betutunza bonna oba ovuma bakasitoma wuliriza betutunza bonna ndi mu kubagamba ekintu kino tokkirizibwa kwogera ng'okambala beera wampisa nnyo beera mwetowaze nnyo abeeyerusa nga boogera nabo kati ate abeeyerusa obalaba gye bakoma okwogera batunyiza mu gavumenti tugenda kubateekako omusolo
nedda tibadde nsaba onyiigira abantu abakuvuma abantu abambala akabina baleke abasigadde bavume abambala akabina baleke kati abambala akabina tonvumanga omweru tutawana kunvuma omusajja omumpi gwe sirikira ddala tokkirizibwa kwogera mubamanyi kati kale omusajja omumpi lwaki aba ayogera obuyinza lwaki nga tayogera nga ku lwaki ayogera why are you even talking in the first omumpi place bulwadde tosobola kuba okimanyi musajja nti omuntu omumpi teyeralikira mbeera ya budde kibuyaga ne bwakunta ate asigala anywedde ku ttaka mukwano kati gundi when floods come what happened era afunayo we yeekwata floods ozimanyi afuna we yeekwata nzama mulekerawo kummanyiira ate nze buli amanyiira nga mumanyi ngenda kusanga omwana w'omuntu nja kumukuba